abatulaba ku mayengo ga BBS Telefina balamusizza nnyo n'ebibaza byonna bye mukola. Muweerezaawo Israel Kazibwe Kitooke, minisita avunaanyizibwa ku mawulire, okunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Nze ndi ku mayengo ga BBS Telefina kutuusaako pulogulaamu y'Agafa Embuga, Agafa Emmengo, muwulire enteekateeka zonna eziba zibadde mu Bwakabaka bwa Buganda okumala essabbiiti ennambirira. Kansooka okubalamusaako n'okwebaza byonna bye mukola. Nsaasira bonna bayise mu bizibu ebitali bya ngeri zimu, tusaba Mukama Katonda abagumye. Tuddako mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yali atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda, era ekyo kituzaamu amaanyi. Amawulire ag'olwaleero tulina ddala mangi ddala, naye katufube tulabe kyegenda asobola okutuusaako. Kasookere ne Ssemaduuka w'Obwakabaka bwa Buganda eyaguddwawo mu ssaza ly'e Buweekulwa mu Butongole. Ono yaguddwawo mu ggombolola ya Mumyuka Bagezza, era ng'ono agendereddwamu okutunda ebikozesebwa mu by'obulimi n'obulunzi eby'omutindo ddala. Mabegako awo twafuna okuwanjaga kw'abantu ba Buganda nga basaba bawulira bulala olw'ebintu ebyo bibatundibwa eby'obulimi n'eby'obulunzi nga si bya mutindo, ng'ebimu bya bucupuli, n'ogula n'ofuuyira omuddo mu kifo ky'okukala ne gumera bumezi. Kale Obwakabaka bwaddamu essaala zaabwe, era Ssemaduuka ono yaguddwawo mu Mumyuka II owa Katikkiro ekitiibwa Waggwa Nsubirwa. Twebaza nnyo omwami ow'essaza Ssempijja Andrew, twebaza nnyo bannaffe aba Stanbic Bank be twakolaganye nabo okugulawo Ssemaduuka ono, era nga kuliko n'ettabi lya CBS Peosa Nsindika Njake. Oweekitiibwa Hamisi Kakomo tumwebaza nnyo minisita w'ebyobulimi n'obulunzi. Ssaabasajja yasiima tulime emmwanyi mu bungi nga za mutindo, enteekateeka ebunye Obuganda bwonna ne balirwana ng'Obukama bw'e Bunyoro, obw'Ettoolo, obwankole nabo ne bakwatiramu, n'obwakyabazinga bw'e Busoga, ng'osangayo ebirimisibwa ebikozesebwa mu kulima ate n'ebikozesebwa mu kulunda nga bya mutindo, nga bya ssente ensaamusaamu, ate nga biri w'osula era w'owangaalira. Ssebo Minisita Hajji Hamisi Kakomo ne Ssentebe wa Abdulkader muyina ekkatala mubuzaayo Ssemaduuka 4 nga June tannaggwako, kubanga buli mwaka mu nteekateeka yaffe tujja kugulangawo Ssemaduuka 5 mu masaza. Buli gye tubadde nga tutambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Mwanyi Terimba n'ebirala, ng'abantu bageyayaanira okufuna ebikozesebwa mu kulima n'okulunda eby'omutindo. Abantu nga bakaaba olw'ebintu okubabeera ewala. N'ekyokusatu ng'abantu bakaaba ebbeeyi. Ekireese Ssemaduuka ono ajja okubuna Buganda yonna naye ng'asookedde Buweekula kwe kubawa ebintu eby'omutindo. Omulimi oba omulunzi mu Ssemaduuka ono ajja kusomesebwa bannaffe aba bbanka, era ofiisi wagirabye, nkwata ya ssente ey'omulembe, babenga bwe bagula ebintu ebyo okubiteeka mu bulimi bwabwe, ng'omuzungu bw'agamba batunuulira buli lunaku value for money. Tusiima emmerezo ebbiri ezaatuweebwa okuva eri Ssaabasajja Kabaka nga ziyita mu kitongole kya Bukadeef, ziri mu ggombala ya Mutubagumu Kitenga ate ne mu ggombala ya Musaale Kiyuuni. Nga tugenzeko mu byenjigiriza, Kalaamu Ngabo enteekateeka eyaleetebwa wansi wa Kabaka Education Fund ng'eno nno eweerera abaana ba Ssaabasajja Kabaka ng'ebawa basale enzijuvu ezijjudde ze muyita full bursaries, era Obwakabaka bwawadde ku luno abayizi 72 basale enzijuvu okusobola okuyingira siniya esooka omwaka guno. Abayizi bano basoose kutuula bigezo ebitegekeddwa Obwakabaka okulabira ddala nti bakugu oba basobolera ddala okukola bulungi mu kibiina eky'eddaala erisooka. Twebaza nnyo amasomero agatuwadde basale zino enzijuvu, amasomero agasukka mu 100, wadde tulina n'enteekateeka y'amasomero agamu agatukwatirako ebitundu nga 5 ku buli 100, nabo tubeebaza nnyo. Twebaza Oweekitiibwa Court Leader Nakate eyabaddewo mu nteekateeka eno, ne Nakimuli Letitia munono mukwanaganya w'ebyenjigiriza abasunsudde abayizi bano okulaba ddala nga basaanidde okufuna basale zino. Basale zino zigenda kubatwala okuviira ddala mu kibiina eky'eddaala erisooka okutuuka mu kibiina ekyokuna, siniya eyokuna. Kale tubeebaza nnyo bannaffe ab'emasomero. Kala mumanye nti buli omu kyagenda okukola eyo mu ssomero
okikola nga totiririra ani Ssaabasajja. Kyokola kyonna ekitasaanye ojja kuba omutiriridde. Bannamu abamu teyakwatirako edda bayitamu kubanga nabo banywera mu bye bagenda okusoma. Ebibiina ebyankoba za mbogo ebyo byonna tubasuubira okuba nga mujja kubyenyigiramu. Kati tulabire ddala ng'omwana ayise mu kirabo kino ekya Kalamu Ngabo muntu atuukiridde. Tetusuubira kutuyita ku bya mpisa mbi, twagala kutuyita oba oliawo nga batugamba n'okutugamba nti ate Ssaabasajja tumukwatiddeko ekiwanvu, ono n'ebyetaago tugenda kubimuwa byabwereere. Batuyita ku ssomero nti leero olukiiko lw'abazadde tubeeyo, leero okulaba ku nsoma y'abaana tubeeyo. Abazadde abamu tumukubirako entumula nebula ebisumulu bagambye tolabika. Bwe babuuza omwana ng'agamba Kabaka yakutwala. Kabaka tatutte baana bannange. Bwe tuddako mu gavumenti ez'ebitundu, Oweekitiibwa Joseph Kawuki ono nno era ye director w'essomero lya Musa High School yayanjulidde abazadde ebyava mu masomo siniya ey'okuna era abayizi bakola bulungi nnyo. Tubeebaza nnyo abayizi abamuusa olw'enteekateeka eyo nga tukyali mu byenjigiriza. Enkola yaffe nga Musa bwe tufuna amakungula era n'omwaka ogwedde twakikola abazadde abalina abaana mu siniya 4 tujja ne timatima omuzadde n'otegeera omwana kyasomye ne gy'alaga n'omwana yennyini beetaaga okuyamba kalikulamu eno mpya. Era n'abafeere bagikoseza kalikulamu eno agamba abaana bonna baayise mu result 1 nga kituufu baayitidde mu result 1 naye n'akulowoozesa nti result 1 etegeeza first grade. Ekebera y'ebibuuzo ebya new curriculum eyawukanako ku curriculum enkadde. Enteekateeka enkadde yali ekebera magezi na kukusula knowledge and mastery of content. Bwe tugendako mu byobulamu, olusiisira lwe tubadde tulindiridde olw'ebyobulamu olwatubeere balamu lwatandika sabbiiti eno ebulemeezi ku St Jude Primary School e Kasana Luweero. Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'atuuma n'alinnya Dina Kigga era ono nga yatuusizza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu kuggulawo olusiisira luno mu butongole. Era mu bubaka buno Ssaabasajja Kabaka yatuwanjagidde okwekuuma, okulwanyisa mukenenya, okwekebeza ng'abaami. Ennaku zino tulaba abantu ayagala kulwala n'alyoka agenda mu ddwaliro, naye Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwekebeza. Ne twekebeza n'ogendako ew'omusawo bakebere kookolo, bakebere kibumba, bakebere amaaso, bakebere omutima, enkuba yaagwo. Era mu lusiisira luno twebaza nnyo obubaka abeene bwe yatuwadde abantu abaweredde ddala 5,000 be bafunye obujjanjabi, okukeberebwa, okulongoosebwa. Era lwaggaddwawo ekitiibwa Christopher Bwanika ono nno nga yesaabawolereza w'obwakabaka bwa Buganda. Kaweefube bwe tuliko ow'okutumbula ebyobulamu mu Buganda twatongoza enteekateeka ya tubeere balamu health campaign, okutalaaga amasaza gonna, okusomesa, okukebera n'okujjanjaba abantu baffe era ebibala birabika. Nga tutuuse mu ssaza Bulemeezi tukubiriza abantu baffe okwongera okwekuuma n'okulwanyisa mukenenya, abaami okwettanira okwekebeza obulwadde bwa prostate, obususse, ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala. Twebaza bonna abeegasse ku Kabaka Foundation, naddala abasawo, bannaddiini n'abavugizi. Olusiisira luno lukulu nnyo. Awo nno Kabaka Foundation weebale okukwata ku nnyingo eno esooka, njagala okubeera mu maaso ga ssebo n'alinnya Dina Kigga. Tujja kukola tufufunyale, katukole tufufunyale, tulabe ng'abantu ba Ssaabasajja batuusibwako obujjanjabi. Ssebo omubaka wa Paalamenti, ffe tubeesiga bwe tubalonda mugende mutukiikirire eyo, naye are you defendable? Muwolerezeka ng'abantu tebalina bya bujjanjabi. Ffenna tuwa omusolo naye amalwaliro ne gatabaamu ddagala. Obwetaavu obuli mu bantu ba Bukabaka bungi nnyo.
abantu basuzeewo wano nga balindirira okufuna obujjanjabi. Honorable oba kwogera wano tubasaba mubeere bakisa, ensimbi ezigenda mu bintu ebirala byonna zikendeere, naye abantu balwadde bannange. Nti ffe ng'abakulembera obuuyi buno kino kyakusoomooza mu mbalirira yaffe nga tetunnateeka mu bingi birala ekyalibadde ekyomuwendo kuteeka byabulamu ku mwaliiro gusooka. Eyo nga tuvuddeyo sabbiiti eno ku lwokubiri lwa sabbiiti eno Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Mayiga yatongozza luwalo lwaffe n'okukwasa ebirabo abo abaasinga mu kuwaayo mu luwalo lw'omwaka oguwedde. Kutongoza oluwalo luno owetabiddwa minisita ab'enjawulo omwabadde n'omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Noah Kiyimba ne omukungu wa Majestic Brands. Era nga ku luno Kamalabyonna yatadde nnyo essira, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yatadde nnyo essira ku nteekateeka eyasitula omutindo. Mumanyi nti enteekateeka eno twagyogeddeko, erimu ebyenjigiriza, erimu ebyobulimi, erimu ebyobulamu, erimu amaka gaffe, omutindo gw'amaka, erimu n'okukuza ebitone. Kale yagyogeddeko mu bujjuvu ne yeebaza n'abaami abafubye ennyo naddala ab'amagombolola, ab'emiruka abasookerwako okulaba nga luwalo lwaffe agenda mu maaso. Ampuliriza era ndaba ku BBS Terefayina kumpi twabuzeeko obukadde 6 okuweza obuwumbi 2 omwaka oguwedde. Kale kiraga enteekateeka zino eza luwalo lwange engeri gye zitambuddemu. Sebo omwaka ogwaggwa enteekateeka y'ebyobufuzi yakosaamu enteekateeka eno eya luwalo lwaffe oyinza okugamba, era n'enteekateeka endala. Kyokka olw'okuba twakozesa enkola eya buli muntu wa Kabaka okwenyigira mu luwalo, mu nkola eyatondeka mu luwalo, ne wabaawo okuyaayaana okw'enjawulo, eddibu eryaleetebwa akabbinkano k'ebyobufuzi teryalabika. Wadde Kabaka waali n'Obwakabaka bwaddawo, ssemateeka bwe yateekebwamu obuwaayiro obuzzaawo Obwakabaka era n'amateeka amalala agayisibwa, temwajjiramu makubo gayitibwamu okufuna ensimbi ezitambuza Obwakabaka. Era omwoyo ogwo kwe kulumirira eggwanga lyaffe, ne twewaayo okulirwanirira, ne twewaayo okuliyimirizaawo litambule nga ligenda mu maaso. Ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. Okugula ebikozesebwa mu kuddukanya Muteesa, eddwaliro lya Muteesa Singo, mwalirabanga naalinnya Kagera aligulawo mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Eyo twateekayo obukadde 196 n'ezisobamu. Mwalabanga nangirira bwe tumaze amasiro g'e Kasubi mu Desemba omwaka oguwedde. Ku ssente z'oluwalo kwavaako obukadde 471 n'ezigwamu n'ezigenda e Kasubi. Ono omwami abadde wano ow'omutima yaŋŋambye nti yannyaniriza Gombolola Mukuma mu Mwanyi Terimba. Obukadde 37 n'ezigwamu twazikozesa. Era saagala bantu bakukuta. Ensimbi zonna ze tufuna tuzissa ku ekyo ekiba kirondobeddwayo awatali kwefuulafuula kwonna nga mukitegedde, n'abantu muddeyo mubabuulire eyo ku byalo bategeere ssente zaabwe kye zikola. Kulaba ne mu masinzizo bw'otababuulira ssente kye zaakoze tebazikuwa. Abantu balwana, ennaku zino abantu balwanira ssebo n'ebifo mu masinzizo mwabitegedde. Emirimu gya Mukama gibalwanya. Eyo nga tuvuddeyo mu luwalo lwange ate Kamalabyonna era yatongozza kibuga eno nno dduuka ery'omutimbagano okutundirwa n'okugula ebintu ebyenjawulo. Edduuka lino tumanyi bulungi nnyo nti kati essaawa zino tekinologiya agenze wala, ebintu tubigula ku mutimbagano, tikyavuga mmotoka agenda mu jjaamu ogende ku ssemaduuka tubeere mu layini ogula ebintu. Nedda, ojjayo bujja kibanja ku ssimu yo n'oteekamu n'osaba n'osasula ebintu ne bikuleetera owa boodabooda owa pikipiki n'abireeta wooli. Naffe nno mu Bwakabaka bwa Buganda twatongozza enkola eyo nga tukolagana ne Kettu Airtel Uganda, era twalabye nga etongozebwa Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa, minisita avunaanyizibwa ku kusigizibwa ensimbi n'okuyiyiza Obwakabaka yabaddewo. Twalabye Omulangira Crispin Jjunju nga naye ali ku lukiiko olwo Teesiteesi, ng'era Kamalabyonna yabasabye okukulembeza omutindo. Ebintu bino bugenda kuba mubigula ku kibanja kino ekya Kibuga. Bwe bwogenda mu App Store yo no downloadinga Kibuga, oyagala binika, oyagala sepiki, oyagala firiji, ebintu ebyo byonna by'oyagala osobola okubifuna mu ssaawa 24 bw'oba oli walako, mu ssaawa 12 n'obutaweza ssaawa 12. Era
twalabika mala byonna yatumizza firiji yatuuse mu budde nga tukyalina ku mukolo kale enteekateeka eyo mugigoberere nnyo. Kirungi nti mu mulembe guno omutebi tweyambisa tekinologiya obulamu bube bwangu. Tetukyetaaga kuzungazunga okubaako bye twagala ennaku zino mukimanyi. N'emmere osobola ogitumya nene saati gye nyambadde nze nagitumya ku mutimbagano. Ensi bw'ekyo bw'etambula era bw'oba toyagala kusigalira mabega olina okutambula n'ebiba biriwo ku mbeera eyo. Abantu baagala ebintu bya mutindo mu Uganda. Tetwagala tugende ku mutimbagano mu kibuga ngule kafulasika kange kakaawa ngenda okukafukamu omukono gukutuka oba mukalaze weekali ate nkanoonya tikaliiko ate nkasasudde ebyo abantu tebabyagala. Naye kirala abantu babaako ekibaluma nga bakyogedde mubaanukule mangu. Abavubuka mwenna abali gye abatuulira ng'onoonya ekyokukola weeyunge ku kibuga.com ofuuke omuntu anoonya akatale buli ekinaatundwa oba nga osobola okufunako commission naawe obeere ki bulungi. Akatale kano tukakoze ng'omulamwa gwako gwa kugatta abasuubuzi, ab'amakolero, abalimi nga gugenda bagatta ku bakasitoma oba ku baguzi ate era n'okugaziya akatale. Most of the time we have learned that we have also fragmented and informal markets that lack presence. Just last week we saw what KCC has been doing in a bid to restore order in the city. Our dear traders, we want to give you hope. Chibuga is your answer. No one is going to chase you on this platform. Each one of you has a space. Ate bwe tuvaayo eyo twalabyeko ekitiibwa Waggwansibirwa era omumyuka owokubiri wa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka mu kusaba kw'okulayiza pulezidenti w'ekitongole ky'abakyala abafumbo wano mu bulabirizi bw'e Namirembe nonno nga Ennaalongo Bingi Rosemary Kawiso nga yatongozeddwa nga pulezidenti wa Mothers Union era owekitiibwa Waggwansibirwa yabaddeyo ku lw'Obwakabaka bwa Buganda yatadde nnyo essira mu nkuza y'abaana tufube nnyo okulaba nga tukuza abaana mu nkuza ennungi era ne Bishop Banja Moses Bishop w'e Namirembe yabaddeyo ku mukolo ogwo. Obukulembeze bwammwe era n'obuweereza buno mu kisanja kino kisanja nno ky'amaanyi njagala okulaba nga mukola n'amaanyi gammwe gonna ebitawedde mu mwaka guli oba mu kisanja kiri ekiwedde ekigwako njagala okulaba nga bikolebwa. Tulina essiga lino erya Mothers Union erina otukwatirako mu nteekateeka eno etusobedde etusoomooza. Awo nno nga omulabirizi bw'abagambye temugudde mu bintu naye tubayozayoza oggwa mu buvunaanyizibwa. Tumanyi wabayo emisinde gya Ssaabasajja oba mbeera ki mubeera naffe era tubeebaza nnyo olw'omulimu mukola kubanga nga bumumanyi abavubuka batutabuseeko ebintu bye twatwalanga nti byo bibaawo bubeezi bw'ova mu maka amaganda kati ate tulina okuddayo obisomesa. Bamaama twongere okwetereza mu maka gaffe, twongere okulera abaana baffe, twongere okuboogerera tulyoke tulabe nga amaka gaffe matebenkevu, kyaki yaffe entebenkevu ate wamu n'eggwanga kubanga obuyinza bamaama mubulina. Sabbiiti eno ebadde yakutikkira abayizi Troy Makerere nga batikkira abayizi naffe nno Obwakabaka twafunye ekkula owekitiibwa Mulondo Ronald omukubiriza w'abaami ab'amasaza ate era omwami atwala essaza ly'e Bulemeezi akulembererako Ssaabasajja Kabaka essaza ly'e Bulemeezi yafunye digiri eyokusatu mu kunoonyereza mu byenjigiriza yogayoga nnyo ssebo okutuuka ku kkula eryo tulinze masala gokka. Eyo nga tuvuddeyo katuddeko ate mu nzirukanya y'emirimu wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Akakiiko k'olukiiko lwa Buganda ak'ebyensimbi katudde ku lwokusatula sabbiiti eno okwanjulirwa alipoota eraga engeri embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 2025-2026 gyessiddwa mu nkola ekitundu ekisooka okuva Kasambula okutuuka ku Ntenvu era olukiiko ono lwakubiriziddwa Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda era ssentebe Profesa Umar Kakumba akuli akakiiko kano yabaddewo ng'awulira omuwanika bw'ayanja biki bye batuuseeko mu kitundu ekyo eky'omwaka gw'ebyensimbi. Tulinamu ebitundu nga 3 mu mwaka omulamba baadde batwanjulira ekitundu ekyo okuva mu mwezi ogw'omusanvu okutuuka mu gw'ekkumi n'ebiri 2025 naye wabaddewo okuseseetuka
mu nnyingiza y'ensimbi ate n'ensaasaanya ekendeddeko. Bwe tuddako ate mu ekereziya Ssaabasumba Ssemwogerere yategese ekijjulo ku Mistil Hotel wano mu Kampala kwe yeebalizza buli ssekinnoomu ne bannamukago abavujjiridde omulimu gw'okuzimba ekizimbe ewajjanjabirwa abafunye obubenje mu ddwaliro wano Enkozi. Manyi bulungi nnyo bannaffe abo abakaliiso Sodina babadde n'okusonda ensimbi okulaba nti enteekateeka eno egenda mu maaso. Tubeebaza nnyo olw'enteekateeka eyo era ssentebe Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa yalaze omulimu guno engeri gye gwina essuubi guwa essuubi era kati waliwo genda bugenzi ku ssimu n'obaako ensimbi z'oteekayo tulabe ng'ekifo kino kizimbibwa ate nakyo tukiggyeko omukono. Mukozesi okwongera okulabula abantu ku kigambo kya accidents. Kubanga tunazimba eddwaliro noti accidents katugende tuzikole kubanga eddwaliro lyawedde. Mukama waffe as bishop tukoze bulungi otuwadde amafuta ngaffe bannakyewa nakyewa amafuta geetaaga kuka recognition otuwadde amafuta era tugenda kufungiza ku luno tulabe nga ensonga ezo gikusa. Mukama Katikkiro bwe yalagira nti gwe mu myaka 3 twataddewo ekitongole ekyenkalakkalira kigenda okukola omulimu guno okuva mu January paka January. Asante tujja kukolera wamu tekemu ebyuma tulabe nti tutaasobola enkozi. Olw'okuna lwa sabbiiti eno lwennyini Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yagguddewo eddwaliro eggayaaza lino no liyitibwa People's Medical Hospital nga likulemberwamu Dr. Frank Ndugga. Dr. Frank Ndugga ono ekyenjawulo kyalina nti yakulira ekitongole ky'ebyobulamu ku lukiiko lw'essaza ly'Ekyaddondo era Oweekitiibwa Kootulita Nakate yamwebazizza nnyo olw'enteekateeka eyo gy'akoze. Eddwaliro bw'otuukako awo ng'ogenda okuyingira ggayaaza lirabikira ddala bulungi nnyo, lya kalina lya goloofa ate lirina ebyuma byonna ebiteeketeeke obulungi okujjanjaba abaana abato, abantu abakulu, okulongoosa byonna weebiri ku miwendo emisaamusaamu. Twebaza nnyo omwami w'essaza Ahmed Maganda Azimatovu olw'enteekateeka eno. Katuule ku bigambo bya Kamalabyonna bwe yabadde agulawo eddwaliro lino. Amalwaliro gakyali matono agali ku ddaala nga lino matono nnyo. E Busiro twatongoza St. Joseph's Hospital ya Dr. Mugagga. Nsanyuse nnyo okulaba nti bamunywanyi ne Dr. Ndugga. E Busiro katufunyeyo na lino naye gakyali matono. N'aga gavumenti matono. Abalina ssente bakuŋŋaanye abasawo bo naye bataba basawo babasigemu ensimbi bazimbe amalwaliro tutwase obulamu. Mulekerawo okusattirira ebintu kikolere ddala once and for all nga bwe boogera mu Lungereza. Ozimbye eddwaliro lizimbe kati nga lino ekizimbe ky'amaanyi mukiraba ebyuma biri omwo byonna bipya. Enteekateeka eri wano mu People's Medical Hospital etuukana bulungi n'enteekateeka y'Obwakabaka eyatuumiddwa Situlo Omutindo. Abantu b'abeene bangi beetaaga obujjanjabi. Kati bwe tulaba nga tulina ekintu nga kino nga kiteereddwawo ekinene bwe kiti ekirina ebyobujjanjabi byonna nsaba twebaze Mukama olw'ekirowoozo ekyo. Abaami b'eggombolola nabo baalambikiddwa ku nsonga y'amakula. Tumanyi bulungi nnyo nti ebirabo byonna ebireetebwa Ssaabasajja Kabaka gayitibwa makula era eggombolola ez'enjawulo zireeta ebirabo bino. Twebaza nnyo olw'enteekateeka eyo. Ate sabbiiti eno yennyini gwa ndaba ku BBS Telefine olukiiko lw'abakulu b'obusolya omwabadde okwanjulira bakatikkiro n'abamyuka baabwe abajja eri omukubiza w'olukiiko lw'abataka jjajjaffe Augustine Namwama lwabaddewo mu Bulange wano e Mengo. Bajjajjaffe balina olukiiko lwe batuulamu ne banja ensonga ne balaba engeri gye bagenda okuyambamu abazzukulu okukulaakulanya ebika. Olukiiko lwonno lwabaddewo wano mu Bulange e Mengo. Sabbiiti eno ebaddemu amawulire mangi naye nga sinakomekkereza Kamalabyonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yayolekeddeko ettololo okulaba omukulembeze w'ennono Tiena Adora ku Lwokutaano lwa sabbiiti eno yabitaddemu engatto n'ayolekera tololo. Ate era ku Lwessande wabaddewo okuggulawo ekizimbe wano e Buddo, ekizimbe ekyo eky'essomero, essomero eryo erya Buddo. Twebaza nnyo Kamalabyonna olw'enteekateeka eyo eyatambudde. Ate bannaffe aba-Advent nabo baatuuzizza Ssaabalabirizi omuggya ow'enzikiriza ey'aba-Advent wano e Najjanankumbi. Tumumanyi Pastor Samuel Kajoba
omusajja oyo omusajja wa Katonda abuulira bulungi nnyo ekigambo kati Ssaabalabirizi omujja ampuliriza era ndaba ku BBS Terefayina ebintu biba bingi nnyo amawulire gabadde mangi naye bagala okuwulira ebisingako awo tujja bifuulira ku ssaawa 4 ez'ekiro ku 88.8 mu puroguramu agaffe embuga mbagaliza sabbiiti ennungi ey'okukola n'amaanyi awangaala ennyo Omuteregga.